oludda oluvuganya bwe lubanga the best candidate abadde asinga okuzoganya ng'enjogera ennaku zo bwegamba abadde asinga okukola obulungi nga wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ate era nga Mukatuliki tekirema ali ku ludda lulala kulowooza nti abantu bano bandi bamuko nekobaane maybe eryagala okubaako libakola ki okuyisaawo lwaki sinnamirembe yalubaga lwaki si muzikiti waliwa odi Kampala ga kibuli kati so okusaba tekubadde kwa Dr. Kizza Besigye yekka wabula kubadde kusabira ba political prisoners nga naye erinnya erikulembedde ya Dr. Kano Kizza Besigye so okusaba okwo kusaziddwamu oba kwongezeddwayo abakugoberera kusinza bonna gye muli abatulaba nga musinzira emitala w'amayanja temujjanga okwo nammwe abatulaba nga musinzira mu ggwanga lyaffe Uganda kyakabi baana ba maama abasiraamu mwebale kusiiba n'ekisiibo kitambulidde agendako ennaku 9 nammwe ab'eddiini endala omukama mulungi mwebale kusiiba tuzze tubayiseeyiseemu ku sitooli zimu ezigenda mu ggwanga ni wano ne muganda wange tugenda kutematemamu ku nsonga ezitambula mu ggwanga obadde wano Rubaga okusabira polizona okusaba bakuyimiriza bajjina ababiri bali mu kuwanagana ze zimu ku nsonga tugenda okutematemamuko muganda wange nukasooka babuuzeeko oluvannyuma tukoma tutolandike tunyole ensonga ezo okay agamba kirungi mu muganda wange ogamba ota sati okirabi owange sati maanyi nze ndi mu bya maani yu nanti mututomeza tuli mu bya maani yu tugenda kubuuka Everton tumwazanye weekend tuli baleero kati muzeesaze kati obuuza yako obusajja bwabuuse busamba mugenda ne mugamba owaseno nti akola obitalina byakola olwo yabuuzizza bano abamuli emabega bo akola ki akaalira akawulira mani sitemutaddeko akaliro okay ali ku mikutu gyaffe gino Ebron Media mu ne Focus TV thank you so much wenye okubeera nga olaba wonna wosinzidde abali mu ggwanga lyettu Uganda abali mu East Africa wamu ne diaspora thank you so much manyi abantu buli omu wasinzidde oteekako kaddata ke nagamba nti kandabeko kino ne kino ekigenda mu maaso ate ekyenkizo n'alonda gino emikutu abatukola ddala bulungi so tukwebaza gwali mu kisiibo era tusaba nti Mukama akwanukula ebyo by'oyayaanira ate era kikumaliseeko amina nebaza bannaffe abatuwadde emikolo twabadde mu mikolo saidi z'e Masaka eyo over the weekend nga tugenze kukola okwanjula so nga Focus Event Services nkakasa nti twakoze ekisinga so abatuwadde emirimu gyammwe nammwe mwebali nnyo okubeera nga we muli omusajja oyo gwe bayita Mayor Serugo Peter thank you so much okubeera nga owagira Focus tajjanga okwo so kyekitambula leero kyobadde ombuuza kwe kuli omukulu oba event ebadde waggulu saize Rubaga okusabira ku Cathedral kyekimu ku byayita Lutikko eyabannaffe abali mu nzikiriza y'Abakatuliki Catholics Lutikko Rubaga bw'obeera nga oli mu Uganda ng'oli mu Katuliki yeeyo tugamba ekyaki esembayo waggulu ekyokubiri abantu nga bannabyabufuzi baasaba abakulembeze batwala Lutikko Rubaga awo ne bagamba bannaye ennaku z'omwezi bwe zitusaba tusisinkaneko kaawo owali ebika by'abantu ab'enjawulo enzikiriza ez'enjawulo amawanga ag'enjawulo ebibiina ebyaki ebyenjawulo basabire be bayita ba political prisoners naddala abakulembeddwamu Dr. Kano Kizza Besigye n'abalala basibe lwakuba nti kino kyo kyakolebwa bwetu delivery kyajja bwe kityo mu bantu nti wabaawokko abantu nga mulina akakundi ak'ekintu ekibaddewo nga mulimu omuntu oyo alina erinnya eribakira
yakulembera. Abanamugoberera mpola. So okusaba tekubadde kwa Dr. Kizza Besigye yekka. Wabula kubadde kusabira ba political prisoners nga naye erinnya erikulembedde ya Dr. Kano Kizza Besigye. So okusaba okwo kusaziddwamu oba kwongezeddwayo. Okwongezeddwayo kuno kuzza abrupt lwa nsonga nti already badde abakulu batuuse. Amaze okuŋŋaana. Nze ensembye okukeberako ku mitimbagano nga nnyo omukutu ogumu ogutera okumpa amawulire nga bakulu ne mu kyaki balinze basobodde awo abasumba Ssenyonyi waali David Lewis Bongwe bali awo ku front line Winnie Byanyima bakulembedde awo bamanyisa bina kikola ki Prezibanja abanupa babaddeyo aba FDC babaddeyo aba PFF bonna nga balinze bulinzi omukulu father akole ki abakulemberemu atambire babadde bali awo nga amawulire gajja tibannanga olwa ABCD ezitogeddwa mu mawulire twongezaayo okusaba kuno abakulu b'ekyaki bakwongezaayo poliisi ekulinyemu eggene bo okusinziira ku kimale ku mitimbagano kyali kitambula nti ekyaki ebategeezezza nti okusaba kwa leero kwongezeddwayo olw'ensonga ezitali zimu zatalengererwa kati kitegeeza kyaki erina byesoboka okutuukiriza okuwa olunaku olulala naye Lubaga oyo tuddeko ku hisitole we ali atya ekisookera ddala Lubaga nga kyaki erinamu ba victims abali mu status y'abakulembeze aba kyaki y'Abakatuliki era Ekereziya wano ewaffe e Uganda emanyikiddwa nnyo ng'eri ku sayidi ya oludda oluvuganya kyaki yawa Abakatuliki okufaanaganako nga amakyai oba okwakanakana n'enzikiriza endala n'amadiini amalala babadde so vocal obanga boogezi nnyo ku ebyo ebinyigiriza omuntu munjogole ennyangu bagirawo omuntu wa bulijjo omubiri era abamu ku abo abagambibwa okubeera nga bajagambulwa nga basibibwa nga babuzibwawo babadde bava nnyo mu ludda olw'Abakatuliki. So tukkirize tugaane nti ekyo tekisobola kijjawo newankubadde omulala asobola okukigaana alaba ayinza okukiwakanya naye ekyaki y'Abakatuliki y'emu ku abo ababadde bavangayo emirundi emingi ennyo okuvuganya oba okwogera ku biruma bannansi okuviira ddala ku mwami gwe bayita Cipriano omujjukira Kizito Lwanga yali voko nnyo ate laba bw'ajjaafa mu nfa eyeringa ey'ekikangabwa tugambe ya kikangabwa lwa nsonga omuntu yabadde nga olweggulo mulamu alabikibwa ku mikolo egimu yes ate ku machani ne bagamba yakoze eki yafudde kati amawulire ne gayitinga na mbu waliwo ebitagenda bulungi oba oyaawo kati ate naye bagamba nti ewali omulema tofunyizaawo ki lugalo singa lwo nnojja n'ogamba nti mukulu Samike enkya tojja ssula Katonda n'akikola lwakyogeddemu ku ki ng'asaagirira laba te Katonda bakola ki wakituukiriza fe ababadde tetusobola kulemwa kwetikka niba tokiriimu enfa mbangiramu omukono kati omukulu oyo enfa ye bambi olw'okubeera yali byajjanga ayogera abantu tekyabalema kuteebereza mbu ateeka kubanga waliwo ebyamukolebwako maybe okuba nekolo yabogoleramu ku gavumenti kati ekyo tosobola kibuusa maaso so naye nga
okuzaako nga bembadde gamba isibwe wa cathedral bantu bali sovoko nnyo mu byobufuzi bye Uganda. Ekirala tujjukire ku ludda oluvuganya bwe lubanga the best candidate abadde asinga okuzoganya ng'enjogera ennaku zo bwegamba abadde asinga okukola obulungi nga wa nope Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ate era nga mukatuliki tekirema ali ku ludda lulala kulowooza nti abantu bano bandi bamukona ekkobaane maybe eryagala okubaako libakola ki okuyisaawo. Lwaki sina mirembe era Lubaga lwaki si muzikiti waliwa odi Kampala oba Kibuli kati bino byempa bannaaye abalabi byange ndowooza zange. Ekyokubiri oloka disclaimer ketera okukozesa sinza asinga okutegeera ate era byenjogera biba byani byonga gw'omuntu. So mpa ndowooza zange nga gwe gy'osobola okuwa nga Ebuloni gy'asobola okuwa nga n'omuntu we gy'asobola okukola ki Gy'asobola okuwa mpa okusinziira ku biki byendaba na biki byemba mpulidde okuva ku source ezeesigika. So omukolo bwe gutyo ne gukola ki gusazibwamu naye ng'okujjukizaako katono nnyo ggwe agoberera Focus TV wamu ne Ebuloni Media kubamu ku ba political prisoners wetuba nga tugenze tumentioningayo tubanokolayo abasinga okuwulirwa mu mawulire banuupu era bumentioninga amannya gaabo abasinze okusiba mu bya politics kiyinza okuzibuwalira okugjayo w'ekibiina ekiri mu ki ludda oluvuganya ekirala oba ekiri mu buyinza newankubadde nabo basiwuuka empisa. Bangi tubalabye twabalako mu byokulonda nga bakola ebivuyo. So nandibadde nga naba n'oludda luli fakiti nolwandibadde lujja NRM ku lunaku luno bwetu nga tusabira ba political prisoners nebadde ina okubaako nesabira abaayo bakola ki kubana boba waliwo ebyakolebwa bwebanga ddala amateeka gaali gakolebwa bibanga bwe gaali galina okuba kiza nabo waliwo abaabwe abaki ali munda abasibe ng'era baakola ebikolobero ebitaali bimu mu kaseera k'okulonda ki k'okunoonya obululu. So kyekyo ge mawulire agali sayidi zeeyo Lubaga naye wempitiddewo mu ssaawa zibadde nga 10 wabadde wakakamu. Of course police yeebaawo olwa security street ibaddewo baliko n'abakulembeze abadde bakyaliwo nga tebanaba kuvaawo. Omu ku bendabyeko ya omukulu SG nengeddeko ku Geno owa Common Man's Party Geno Bigirwa Geno Bigirwa maye oli mwana yaŋŋamba lwaki Bigirwa tajja mu comedy store naye nga musajja mu byabufuzi era naye abitegeera nnyo mulengeddewo abaddewo awo. So bibadde Lubaga nga tusaze ne tuva e Lubaga mbeera ki yatuuseewo w'omuduumizi w'amagye General Muhoozi Kanyerugaba ne General munne Minister wa Internal Affairs. Okay. Omwami ono owa CDF General Muhoozi Kanyerugaba bwe tugenda mu madaala ag'amagye ndowooza is a second in command CDF yaddirira top Chief Commander. Kati ono okay nze nga bwe nagamba oli mu kusooka tuleme kutwala mitimbagano giwandiikiddwako nti Focus TV nga guli verified ne gukuwa amawulire n'ogamba nti si bebo. Lwansonga verification zino zigenda okujja nga balina bingi bakoze eki bekennenyeza okuwa verification code. So basaba ne banyama bagoberera
ensonga ze twogerako eza General Muhoozi Kainerugaba zibadde ziri wamu ku X nga every time mu bantu b'ennaala yabali active ku X ku account ziri active ya General kubanze ni mugoberezi we every after 30 minutes postinga waliwo kino walina okubaayo ekipya ekiteereddwayo so kati General bafunamu butakkaanyaawo era mu kuwanyisiganya ebigambo ku mitimbagano naye tumulabye nnyo ng'aviirayo abantu bangi tumujjukire ku minisita owa ICT omukulu gwe bayita Chris Balyomunsi era ebigambo byakola ki bawanyisa ebigambo kw'ekisooko kati General Tafiiro ono era entabwe kwe yavudde byabadde byekuusa ku bulamu bwa Dr. Kizza Besigye. Remember oli General Otafiire munywanyi era kinywi nnyo owa Dr. Kizza Besigye lwa nsonga nti newankubadde tebakkaanya mu by'obukulembeze mu by'obufuzi ku bibiina ki bye balimu naye ate baali bonna nga batandika ekintu kino so kati ono okuvaayo commenting oba okuvaayo okugamba nti talina yisibwa nga bw'ayisibwa oli kwe kumwanukula nga amugezaako mukkakkanya nti God's Army be balina ossalawo agiyita God's Army ne PDF it is God's Army ejje lya Katonda era erisalawo okubeera nga terisobya kukola nsobi bye bagenda okusalawo gye nakkiriza nti baba bamaze byekenneenya era bibaako omukisa okuva ewa Mukama Katonda eri bayite ejje lyani lya Katonda ate era gye yatujjukiza ali n'atugamba nti Kampala abadde emikono emikyamu kati ke kaseera ejje lya Katonda likole ki lyamununudde era buli ekimu kye baagala tuteekesa mu nkola Kampala kirina okukola ki okugenda mu nkola otuteekesebwa mu nkola so X eyo nze ng'omuntu nkambi eri omu ku followers abagigoberera era omukulu bw'alivaayo General Muhoozi bw'olivaayo n'otwewakana n'ogamba X eyo si yange ebyatukoze bikuba ffe tugoberera era byateekako tubitwala nga nsonga nkulu so ebyo naye bwe bityo biri essaawa zino General Otafiire abadde voko tumujjukire abadde nga ye avaayo na in fact olwo ne yatuuka n'abuuza lwaki ab'opposition bayisibwa bwe bityo bwe bati naddala mu campaign trails ezaaliwo oba ojjukidde bulungi y'omu ku yavaayo n'agamba naye lwaki kino kiri bwe kiti eyeetirira lwaki bumuyisa bwe mutyo lwaki bali bubayisa bwe mutyo ye General Tafiiro yamanyikiddwa nnyo nti ensonga bw'ebanga erimu eddembe ly'obuntu ensonga bwe bevaamu erimu okunyigiriza agyogerako era lwatuuka n'abagamba naye eno nsobi ABCD eno nsobi omusajja teyeerya ntama era emu ku basajja bali abakiga betukkiriza nti bajjayo tribe yaabwe ey'okubeera ey'obuterya ntama ey'obutaswalira kintu kyonna gye kyakkiririzaamu ey'okumanya ki kye baagala bwe balina kyayagala kyekyo bo tebaswalira kintu kye baagala tefuuka bbi esigala ate bali bingaloga nti bo yaggambirawo Babuloni kino kibi kino kirungi naye kino kibi kati buli wayogera bw'atyo igwe ne weetereeza tayagala kusiiga kazigo etalungi yakitali kirungi so y'omukulu we Mwami Otafiire mwagala nnyo era naye mugoberera nnyo ku mitimbagano gye lwa nsonga ki nti ayinamu ka element kali agamba kino kibi kino kirungi kino kibi so
bye biri awo ne tukyasuubira nti okuddinganamu kukyagenda mu maaso. Remember waliwo bintu bingi ebibeera mu luvuuvuumo neffe tulinda nnyo okulaba ebimaze okuwandiikirwa oba okwogerwa mu mawulire ddala nekakasa nti eno yakyogedde. Yes sir. Kale bwetwo tukoze olunaku lwa leero era tugenda kwebaza bakama baffe abatuteekamu ssente. Yes. Aba focus service events temujjangu okwo kubana Ebron katono nnyo najagala okujjukiza omulabi waffe owa focus akantu katono nnyo ketwagala okukoonako olwe yabuuziza mu comment section nti omukulu kyekyava mu summit. Ninga bwe nafuna akaseera we kujja ku platform zino nako nja kukakoonako. Waliwo olutalo Abannayuganda ne bagudde ku musajja bamuyita Dr. Sam Kazibwe owa CBS. Yagenda n'avaayo n'agamba nti Bobi Wine summit gye yagenzeemu terina nsa. Era nga yo munoonyereza ayagala ennyo ensonga z'eggwanga. N'agamba bannaye summit eyabaddewo yabadde teriimu nnyo nsa okusinziira ku Bannayuganda kye basuubira. Wabula yo eriwo okukuba ttooki n'okwongera okulabisa oba okulaga ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga eryo. Naye ku abo abatuukibwako ensonga era ne bazisalawo be bagamba nti agambye ekibe ne kiba, tebali bamu ku abo omukulu bye badayogera nabo. Bye badayogera nabo be bamu abo batakabanira eddembe ly'obuntu ku mitendera gy'ensi ez'enjawulo. So ife Abannayuganda tugamba nti tuba kyesetamu ye nga ye kyeyadde alina okukola kikoze ki yakoze ogugwe nga bwe bamuyita mu summit ng'ebyo bawulire yakikoze. Naye olutalo olwaguddwa ku Dr. Sam ndowoozamu nti abamuyinza oba tebamuwuliriza. Manyi kati kyali gye tulina okola akantu wano yajja n'akatema mukubo naye n'atafaayo okuwuliriza enkomerero yabadde ki era kituufu kyabadde ki. So ako mbadde nakatereeze naye nga Abannayuganda tulina kulindiriza oba kulinda tuwulire ki ekiva mu kyo ekyakolebwa. Summit oba yatuula buli kimu kyaggwa katulinde omukulu bamunanukula ekyo bamugambe kino kiri bwe kiti. Otherwise ffe nga ffe Bannayuganda tetuyinza kubeera nga tukola ekyo tubawa ekituufu ekyenkomeredde ku biki ebyaliwo. Obadde oli wali ku baganda baffe aba Focus Event Services mu kaseera nga maze okuliza abaana ku masomero bakugamba nti akasente konna koolina akasigaddewo bayite bakukolera omukolo. Igwe bagambe bannange ku miliyoni zange zino 5 nsobola kufuna mukolo gufaanana gutya kudaba events. Miliyoni zange 2 ziyinza kunkolera kinaki. Banoonyeeko ku TikTok Focus Event Services omukutu ogwo kwe guli ku TikTok sangibwayo era bakuwa ku biki bye bakola. Ate enamba z'essimu ku screen zikola ki kweziri. Abula Ebron wenyini nyina yagala kukujjukiza baganda baffe aba Focus Farms and Chicken Supply bano bagamba nti lema kubeera ku piki eyo gy'ovuga ye wakati eriyo ka project lokoone plan B. Leka kubeera ku mulimu gwo mu office w'otudde nga tolinayo kantu kakola ki katambule eri ebbali. Sobola kugamba nti jangu oyige okulunda enkoko okuva kako olunaku olumu paka wiikisi 6 kukongezewa kilomita 3 bagezeeko olabe ng'ofuna ekisinga. Era ennamba zaabwe kweziri awo screen kweziri. Tubaagala nnyo abalabi baffe temujjangu okwo kusinkane olundi Katonda batuweere kyemusinga okwagala. Bye bye. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange
bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba focus group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange ku subscribinga ku Focus TV yange bingi